looks everybody just so negative about nengamba why. Nengamba neno musajja lwaki abantu betababuulira nti so teyali. Kumba I think he was acting to act after bangamba bo bennyini okuzikira mama wange. Abadde bakuli. Batugamba mukulu yatugamba bwati. Nengamba one of them abasenga okuvuma. Guy yangamba mukulu yangambe bwati yatugamba bwati ne bwati nti wamu betraying. Nenebuza how. Era singa conversation eno yali ku simu by now yandijeganye. Nze ngatamanyi lwaki sikwata masimu ge ngagamba bachali bangu guy mukubira masimu yeraga biki but he didn't know it. Nange nafuna mu fear tumuntu bakuwuninga nti omuntu olekamu akagamba yechosa yangamba blood charity eno nkizimbidde ebbanga waliwo omukazi ali bweru yansuubiza $10,000 ninangamba tasobola zimpereza nga sina registered charity organization NGO ya planning ekintu kye I think one day wemuniranga akoze charity organization namujja kumera bwenda bino byonna ayamba biki muyamba ki. It's just a build up, I think. Those are planning a chintu of which buli mwa bayine kimukolera. It is okay. Era tena ivu yabanga wo nsonda bane mugule tebo tinange nyina bamuleka ba orphans musondeza ba orphan nga buli omwa ayita. Kati ate lwaki bweyagala okulingiriza ewange. It is what really puzzled me. Era tunasine ngamba obuzibu bwava wanene manya nti I think yalowooza nakola sente empitirivu ndenzi muli yako. Kati nza amazima nga babuulidde nena bw'aba alowooza nti nyina we nnimbi asobola okujja n'abawa evidence ye nawe side endala nze mbawadde yange ate bw'abanga ayagala kutuula wano nga bw'olaba obucupa buno nange nsobola okuddamu exactly what I said nga waali awo. I'm too real. If you're good to me, I'm good to you. If you're not good to me, I'm not good to you. Bw'onkola ekintu, I'm not going to pretend. I'll cut you off. I don't hate you, but I'll cut you off. Mbenga nkulaba bulabi. That's who I am, bro. Nzibonkola ekintu I cut you off. Sidda mukulwana naawe mbutwe kuba nkwesonyiwa. Era from that day I blocked him and everywhere nengamba kachinze mazo kola na yene mugamba nti ndi mubi. Bujote myaka 10 nembera mu industry ngati mwana nti ndi mubi. Ndi ndya sente za abantu. Lwaki kuyenga atafolinzinga out n'abantu abalala. People need to use their brains wango kera ku machano criticizing onovuma omuntu. Webuze ne omuntu gwenvuma. Simulirangako kintu kyonna kizze kitya find out yes find out that nokera kumacha novuma omuntu no making of feeling bro. I thought my career jenzimbidde banga nengeri ki I felt I betrayed my mom because my mom yankuliza mu ngeri nti sente z'abantu bokkiriziganya kigambo n'omuntu ze sayima bwe nzikiriziganya kintu nayo ku sente I don't change. Wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yazingama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimba ebya buli kika kosa n'okuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku sente zisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street essimu 0709 oba ku 0702 oba ku 0789 Kale kusema official najo sinzira okubanga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ekifanagana ko bweziti najo wanga mbitundu byensi kubuzaako nenkubaza okubiranga totwegasseeko n'olwaleero. Kale njagala kubaza bakama baffe abateekamu ku sente tulina banafa ba Medinio Logistics. Medinio Logistics batika bintu babijja China nga babeta mu ggwanga lya Uganda. Medinio Logistics bakutegeeza nti no bw'obanga oli musuubuzi nga mala doggula ebintu byo e China kakati ng'oyagala muntu abikutikira bireeta Kampala
beekwate bajja kuyambako okusobola okuba nga okulaba nga bakola omulimu ogwo. Kale basanye ku Shiriga Nesh Plaza opposite Hardware City ojja okusobola okuba nga otusanga ate era tukutegeeza nti nawe wali e Kampala bweyala kutandika busuubuzi naye nga toyagala kulinnya nnyo tusobola okubeera ba broker abakuyambako okuyunga ne ba supplier tufuuka mu katale tukuweza sample y'ebyo ebiriyo then n'osalawo kiki weetaaga then ffe tubikutikkira ne tubireeta e Kampala obulamu ne butambulira ddala bulungi. Truth Media Academy ssomero lisomesa abaana bintu bino bye tukola ebya media, kukwata bifaananyi, kugatta bifaananyi, ku editinga, kola graphics, kola animation. Ebyo byonna tubikola. Kale ogenda tusanga ku TNT Plaza e Najjeera wako ku namba yaffe ey'essimu ebisingawo osobola okuba nga ate obitegeera. N'olwaleero weetuli okusobola okuba nga ate tutambulamu ssaako n'okunyumyamu mboozi ez'enjawulo. Mu studio z'olunaku olwaleero nina Kityamu Weesi. But erinnya lyange ndyagala nnyo bro. Ekyuma kitya omuweesi. Kityamu Weesi. Yeah. Bwe ndi naye wano empewo z'ekikano ziba zimunonya tezimulaba. Kubanga we zaali zimudesigninga tezaamuwa nviiri njeru. Kati bajjajja bamunoonya. Oza ebadde bagamba waayo kyako omuzukulu yagenda ku kye tumunoonyeza ekyo tumulaba. Kumbe Kityamu Weesi yayo kyenvi. Nazo kya mwana kukyusaamu ku bimanyi naawe. Industry yaffe bo. Omanyi kati nze natuuka time manyi bwe natuuka nga nkolera amasomero nabanga ne hairstyles nga nyingi. Nga omanyi ng'otandika industry ino. But otuuka ebimu bya outgrowing nga biki. Naye tolina kuleka industry. At times you need to live in the industry. However much you want to run away from the industry, but you're not gibeeramu. Sigalamu. Yes. Naye okolera nnyo okyakolera nnyo baana. Okyakolera nnyo baana. At times katengera ku example oli mbandi ku station yawo omwana ono ye Mimi Kampala. That was my first time omulaba. Kati ajja esooka kati nze nalaba ka video nga ndaba muwala. Kati ajja yeesulidde ppale ddene bwe. But everyone around me was excited. Oh, naye kalina vibe because bitya. Naye nga munda mulinze ninamu ekigamba. Kati naawe nze ninamu ekyo nkyegamba nnyo. If he's happy and he's also happy, then the problem is me. Kati awondeka abaali bakola ki? Ne banyumirwa. Kati kiki embajegezaako kuzira nti all time bw'otuuka n'ogenda mu maaso naye ng'ate b'oweereza bali mabega. Olwana otya obutagenda mu maaso n'osigala ng'okyasobola okusaavinga abaana abo oba abavubuka kuba ne bajjenzibwa bakyali baana. Ekisomoza nga ali 22, 23 naye nga kyayagala byakyana. Omanejinze otya okubasigalamu ng'okyali relevant nga toweesibaako bwesi. But I think kitandika ng'omuntu engeri gye weeyisaamu ne principles zo naki kyoyagala ni gweyagala oweereza. Omuntu yenna bw'omanya nti audience yange bweti enneeyisaayo erina okuba nga ya njawulo. Nze audience erina salawo y'abavubuka. So omuvubuka okwagala alina okubaako ekintu kyakwegomba kate kyakulabirako. Naye obbanga akwegomba ng'ate akulabirako. Okwegomba nti yeegomba omulimu gwo naye atalabira ku mpisa zo engeri gye weeyisa. Bintu byawukanamukko. So nze ng'omuna create nga nagamba nti yes ndi mu baana but sigenda kubehavinga nga bayimbi balala. Sigenda mu bbaala nze. Njagala omwana agenda okundaba ku stage ba mu ssomero lyabwe nga ndaba nti ono role model wange n'omuzadde agenda okunda agamba omwana wange role model we Crystal Panda ni yeeyisa atya. Kuba gw'olina obuzibu nti okolera abaana bakyali wansi w'abazadde baabwe. Kati ontegedde. Kati ate nze nakifinding out after nti abantu abasinga okunjagala bazadde. Nentegeera nti abazadde banjagala lwaki because of how I behave. Ti omuzadde agamba omwana we njagala olabire ku Panda. Kati waliwo ebintu bye siina kukola nga nyina okupleasinga omuzadde ng'ate waliwo bye nyina okukola okupleasinga omwana. Omwana bw'aba alaba music videos alaba enviiri.
Icho kya mwana kati. That's the lifestyle. Jendimu. Naye omuzadde ajagamba omwana wange gwatunuulira Kristo yeeyisa atya mu real life. Nze sinywa mwenge. I've never taken any drug. I've never taken an alcohol drink. Nasalawo okulivinga obwo obulamu. Obeere kyakulabirako. Thank you. Nti omuzadde agere ku makya agambe nti promodo wa mwana wange Panda kamunoonyereza agenda okufinding out nti mulenzi yeeyisa bw'ati ne bw'ati. Omuzadde abeera proud. Era waliwo show gye nakukola yasooka ey'abaana. Abaana bajjanga kusonga nga mami yaŋŋamye nzije nkulabe n'ampa ne ssente. Nekimpa ekyokuyiga nti how you behave, how you carry yourself. Abantu balaba. Buli muntu aba ayagala omwana walabire ku muntu agenda omwemparinga. Abazadde baagala abaana baabwe balabire ku bantu abakozi. Kati omuzadde bw'alaba Panda ali ku TV musajja watu n'agenda n'atuyana ka radio n'agenda ku stage n'ategeka obuvulu alaba omuvubuka apatikana. Alaba ng'ayiba. Kati mu generation gye tulimu abaana tebaagala kukola. Omuntu yenna omugezi agamba omuvubuka ono bw'aba apatikana bw'ati nga yandibadde abeeranga abayimbi abanadde n'aga kasita nnyina w'empere kangaziwe naye n'akeera ku makya nga yasuza embaale ng'ayimba omuvubuka ono nandyagadde omwana ng'amulabireko. Abeeko ekifaananyi ky'amulabirako. Ate kati saa zino osanga abantu abali mu entertainment industry, abali mu music, abali mu media ng'ali bulungi naye nga tosobola ku accountinga bulungi bwe buvaawa. Naye nga waali anti kati omanyi bwe kijjira nti abantu abamu tebamanyi kye bali ate tebamanyi kwesaba okulula ate kwesabika. Tebamanyi kwesaba na kwesabika. Nti bwe mmanya nti ze Kristo Panda ngenda kumanya engeri y'otambulamu n'ekisina kutambulamu. Ngenda kumanya engeri y'okwogeramu eri abaana n'abatali baana. So nze njawula audience ne mmanya ekyokwogera eri omuzadde n'ekyokwogera eri omwana. Kyova olaba show zange zaatambulanga nnyo ate nga n'omuzadde asogiraba n'omwana n'agiraba. Oba ofuna bulungi. So nze nakola nnyo ssente mu bazadde nga bambuukinga okugenda okubuulira abaana baabwe. Abazadde abagagga. Kino sekigambanga abantu. Nze nakola nnyo biseera bye nakoleranga mu T-Nation eyo because abantu abasinga baawulira story yange nti ono omwana yabonaabona ng'abantu balowooza nze nali nasomera simayo ku masomero g'abali abaana b'abagagga. Kati omuzadde bw'akulaba n'alaba nti mwana yava Masaka eyo yeebuludde akoze kino. Kati nga nfuna bu bookings zo ng'abazadde bampita jangu yogereko n'omwana wange tayagala soma omwana wange so nga nfunamu akasente awe nategeerera papasi yange nentegeera ne direction gye njina otutekinga. Oyina ekituyogedde n'onzikisa. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti tewali kipaini esinga kuluma abazadde naddala abalina ssente. Ova ku bazadde abafa batalina ssente. Ng'alina ssente nga ebyobugagga abikoze. Nga kisinga okumuluma nze okukola nkoze. Naye omwana gwe ntunuulidde nti gwe nnolekera ebintu byange. Tasobola na kumala nabyo mwezi mulamba. Kati bw'akizuula nti waliwo omuntu oyo omwana we gw'ayagala naye ng'alina ebigambo by'asobola ovaamu by'ayogera nayo eri omwana we. Abasobola okuteekamu zonna z'ayagala okumakinga sure nti omuntu oyo amutuukiriza. Kyova mu famire z'abagagga ezisinga ojja kwesanga nti wabeerayo omwana omunakunaku gwe balabirira. Why? Omugagga oyo alaba akaana ako akaagala ossoma akagira ki? Kati nze nga mukulu Ssenkubuge bwe yannyamba. Teyanyamba kunsasula school fees nti because nali nze mulungi oba ki, but yalaba akaana akato akaagala ossoma n'anguluminga. So mu famire z'abagagga wabeerayo abantu bato ng'alaba abaana be okay, baana bange balina buli kimu naye nga bayagala nnyo okulaba obuvubuka abaana nti alina kyakoze ku kyakutunuulira nga yeerabamu oyagala naye tolina. Naga kanyamba omuvubuka. Kamale gamuyamba ne Katonda n'ayamba. So kati nze namanya mwana audience yange nemanya nti abavubuka besiina kukola ne sibikola era nze okundaba kizibu. Kivula abantu abasinga bagamba ogayi yematira naye nga sematira naye nga that's how am. Bwendi nate seeraga okweraga nti kwe kuno tobuuza abantu towa abantu respect. Neze muntu ajja okusanga omuntu awo nkubuuze nnyumyeko naawe naye nti okwematira nti nyina principles engeri gye neekaringamu ng'omuntu. Nti gwe sayimo kyokola ne bw'obanga oli mukwano gwange tumaze ebbanga wensalawo sijja kikola tokisobola ku influencing. I've been in the industry nyina bakyali bange abavuddeko nga banywedde enjaga but I've never taken a puff. Namugezaako okwogera n'omugamba mwana kino kikola kyo. But because I'm principal yajaga yematira tayagala kukola bintu byetu yefulowa naye nga gwe bambi na principles enge ekyotambuzamu obulamu bwose kwenti wensobodde okwekuumira. Okay. Kale tulina Kristo Panda tugenda nnyumyamuko bintu ngeri gye bitambulamu ndowooza nakukubira ssimu ku show ya first omanyi kati ekitono nnyo about you
abantu abamu kyovalaba nti amawulire gano naye omuntu gwe nalingamba nti bw'oyogeranga ku muntu nakupiikinga negative as long as gwe asoose okwogera muleke tomuddeza. Nzukira show yo yali ya People's Space eri erugogo wano ku Hotel Africana naye ate kati waliwo yasooka eri enkuba gye yankubamu erugogo cricket ku hockey bana yenkuba nomala nokola People's Space kati waliwo gye nasooka okukola yali mu cricket oval yakwatayo mu 2019 yesu yange yasooka actually ne video kweziri ku YouTube bagitanga Panda Turn Up kati gye naddako okukola yeeyo eyasinga okundabisanga enkuba etonye empitirivu awo ku hockey grounds era ku hockey kati egwe gy'ogamba ya Africana nina na Africana yagana yes kati ndoza baunali tandisa okukola ku TV of course ngawe manye ebyaffe ya vibe n'ogereka n'okola ki kubanga ya People's Space aliko n'ikintu ekinyoto wali celebrating yali birthday so yali flop erina ensonga kati ndibise bisinga bogera mu entertainment at least wali kintu kyogamba nti bane mujjemo mpagire nga nkola bwenti ngenda bayita ne mukyala wange era ne bagana okujja manya abakoze eki bagana ati omuntu yalowooza nti Panda kino kekimukubye tagenda kudda kati bulandi bwe nawe ekifuba ekyasooka n'okikola ne mugana ne mukola kyampanya neekola. I think you've had like 3 shows. No. Mpere Festival nakagikola guno mulondoza gwa kusatu. So guno gwedde but next year gena kuba gwa kuna so mu 2028 gena kuba celebrating a 5 years of Mpere Festival. Yeah. Because you've had 3 consecutive successful Mpere Festival concerts. Yeah. Then ogatako ne ya champagne. Ya champagne eyo teyali successful ng'abantu bagamba. But of course mu maaso g'abantu ya waliwo abantu ng'enkuminya. Otegedde bulungi n'abo abantu bangi. Ekisooka ebintu by'endongo birimu okuteeka mu ssente. Ate bw'oteekamu n'otafuna ate n'ofuna n'abagikudiisinga ali nakyo kirala kyekisigala nga kikusindisa okugamba nti kangira era kanteeka ekivulu ekirala. No, nze Simon believing nti nze ni mwana munaku sina muzadde na yadde bajjajja mumuzadde wange bominna nazaalibwa bwogo naye ate nyina bato wange abantu nolidde aba feeding off me obosegera so nakkiriza mu industry nti fe industry gye tulimu tebagenda kera kumacha bakuwa omusaala ogenda okuzimbira enjo naye n'okwezimbirako ebintu ebigenda okukuleetera sente zigenda okuzimbira enjo kivula nze bwe najoininga TV nenezuula nti nsobola okuba MC nenezuula nti nsobola okuyimba abantu gye bangambira nga tosobola kuyimba nze ngamba nsobola naye ng'ate ku buno budde singa nawuliriza bali singa maybe n'empere teriiwo abagamba tosobola singa bawuliriza kantu wali kigambo naye nze nyina okukkiriza mu bulamu bwange nti ekitasobola kukola sina muntu mu industry ansinga kwekkiririzaamu kyovula abawe ngambidde wali wogambye nti kino ne kikkuba nensiga nti ye muzee wange yangamba ekintu kimbwokezangako ekintu kino ne kigaana change the tactic of how you tackle it. Ffenna nze naawe tukimanyi nti mu industry yaffe gye tulimu okwebbulula olina okufuna ssente mu kibbulu. Nze nali njagala okukola show sina music akola show ng'omuyimbi kyobola sikolako show ng'omuyimbi naye nkoze ntya ssente nenalinga strategy nti bwe nkola music ono nenfunayo oluyimba olensobola okuzimbirako ekivulu buli mwaka nze buli kintu kyenkola blood mwemulaba bulabi nti Kristo nenze mba nakipulaninga so empere kasaya nagigenda mu studio twalina ku dance party biki ne buchini freestyle nengende wa dimanyende bwe nalaba nga lukubye pa nengamba ya abantu bazina ngenda kukola we ekintu bwe kitikanso kendo linde lutambule nga kyamazina kadi mwe mwakira bulabi ninga zobere na kiplaninga so nengamba biri ebintu by'abaana mbirabye tebikyakola nnyo kuba abaana batuuka time nga tebakyajja bintu bya misana baagala bya kiro nengamba nno ate sobola kukola show y'abaana nga ya kiro abaana abandi bayinza okubbira nengamba sanitu up my game choose strategy mubeeramu abaana abakulukulu nga basobola okujja ne bazadde baabwe mbafunye ntya mulimu abazadde abanjagala nga asobola okujja nga family ne bandaba mbafunye ntya wali tebasobola kujja so
bye bintu bye nayiga mwezo shoze nakola kyovula abantu buli kintu wabo kikoze mu nsi sayimo ne bobo failings there's a lesson katonda jakuwa totunuulira wano okulemerwa tunuulira biki byenjizeemu katonda alina lesson jakuwa ne gwe tojiraba omaaso gabeera nkoze rose nenze katonda yali ampa lesson nti yesaawe webbulule weeyubule kyovula abayampa ennyimba ezinjo zaake ennaku eyo nandaga nti nampa n'amagezi nti luluyimba ndukuwadde lukozesebwa oti era oluyimba singa saalukola ndoza singa siina mataka oba na mmotoka ze nina kati lwanyamba okwebbulula nenfuna busho obutegeera biki ngezaako okulaga ombuuza lwaki topowa so ng'omuntu neneezimbako ebintu ebisobola okumbeezaawo paka kati so ye music yoyo endongo n'enkyusa lumu mba ngende wa mukulu Innocent era mwagala nnyo owa Galaxy. I love him. That's my mentor. Nti nze nkolera side he has too much respect for me. Ninga ne mutuuke ne mga boss. Mayinze mwana sayima obomanyi oba tomanyi to me. Nze sibukira bantu nti tukoze kinaye tugera I study nenda banga akola nnyo ebivulu byagaba successful mugamba sizze kusaba sente naye nkusaba magezi. Nze abagagga bonna mikwano gyange sibasaba sente magezi bwogende w'omugagga sikusaba sente bamukusomedde nti nno omugagga yalina sente era omuntu yekka ndoza mu bulamu bwange nali nsabye sente ye mukulu Yasin owahamu era mwagala nnyo omukulu oyo kuwozi nagenda nga nte naye njagala na looni naye nga sikusaba nti nyamba nga njagala looni nenagamba no sigenda kuwa looni because kyapa sibiki naye kankuyambe nga omuvubuka kangatteko wano naye abagagga bonna be meeting amugamba muzeeyi wano nkolawo ntya sera mukulu Innocent oyo ne mu meeting nagamba Panda oli after bivulu mekekaze biringa ebibiri byasukira hockey ne muganja kuddamu kukola so nagamba no ekibuga kiveemu abantu bo mu kibuga tebakyalina budde bujja kucakala abantu abalina ssente bali out oberuwa ekibuga nagamba gende buloba blood omusajja yalinganga nti katonda ayisemu ye nengeddawe buloba nga ssente siziwulira nga keeza show ez'ekifo $2.5 nga ngamba ngenda zijjawa era bazimpita nenegayira muzeeyi omanyi muzeeyi wange tannafa yanjigiriza kintu kimu omwana omunaku olina okukanya mpisa nakiyiga era kyantambulirangamu the first time njena meetinga nannyini kifo nafukamira nze omuzeeyi simubuuzangako nga nyimirira bwe mubuuza mmanfukamidde I don't care oba nze na girlfriend wange okumulaba I don't care kyomusisinkana bw'oliba obuuza ku bantu abaali bandabye nga ndi naye bajja kubuulira nenfukamira nga muzeeyi nina idea yange naye bangambye ekifo kisende bwe nesizisobola kantandike mpolampola olusooka olwo lumpe nyina idea yange gweti looked at me nangamba tufaayo tukole olina ssente meka nga nsobola kukumira nga tekisoboka yongerako 5 ningaye nsobola zinoonya nentandika osavinga mpola omusaala nengatta so bwe yajja by that time abayimbi baali mikwano gyange tebanaba kutuuka mu level eno nti twagala ssente abamu bonna nga baga so bonna buli bwe nakonangako ba Queen Shiba Alinskin by that time he was so tight era shout out to him thank you for being there for me bayimbi bonna abajja ku sheeyo baali bangi ba John Black Gravity baali bangi the first show nenzigulirawo nemanya nti wano kati era muzeeyi kuona ngamba wano olusooka lwono nengamba nti kati wano kanzimba ekintu nga bwolaba enkuuka nga bwolaba ki abantu bajja ku first akasente ke nafunawo era ekyasooka nagenda nengula ttaka ettaka yange libeerayo nentunga nti this is my first impere era omuzeeyi nenzayo nemugamba muzeeyi akasente ke nakolako wano ku show gye wampa nagulamu akataka he was so happy nangamba ne bwe kiri baki wano ojja kukoleramo because abagagga baagala nnyo okuyamba abavubuka naye abavubuka tetulina magezi aye tetulina mpisa tetwagala kukola kyeyangamba muzeeyi nangamba no I've liked you jangu okolenga ovudde kuba nti no yakuwa wabula nemuwa update sente ozikoze atozzeeyo omulaze nti muzeeyi akasente ke nakola wano nagulamu akataka egundi he was so happy oli mukwongera kunyweza sina kwongera nakulaga nti
abagagga bagala nnyo akere ku makya agambe nti omuvubuka oyo nze namukyusa obulamu bwe. Ate naawe kinyuma nnyo okusiima kyova olaba nze buli muntu ankoledde ekintu making sure nti I don't forget you nkusiima. Abantu batukolera ebyo not because balina bye batusuubiramu. Nayagala ati sabere abireka agambe oli bujali eyo ali mu kunsiima namukolera kino. Thank you so much. Ngagamba nti omuvubuka oyo gumweba ku TV nze nakyusa obulamu nga naawe osobola okukyogera proudly. Ebisanyusa abantu yensonga lwaki abantu bayamba reward. Abantu basinga tebayamba abantu nti basuubira ssente. Kati omwega wa Forest Park nze ssente meka zingenda omuwa. Omusajja is a billionaire. Kyolina okumuwa is respect na gratitude. Ekyo kyokka era kye kyasinga okukuuma bondi yange. Abantu banda bampita mutabani wange naye muyita taata. That's how I manage. Netandika okukolera ebuloba awo mpola. So every year mbaawo ku buli lusooka kyova olaba neeyubulamu ento naye kyava mu kulemerako na butawanika nti biri byagaana ne ŋŋamba lesson ki gye nfuna mu loosi kupowa nzireyo Masaka oba nsigale nga nnemerako because in life Katonda agenda kuwa omukisa mu kugezesebwa. Kati bw'ogamba nti nze mpanise people don't lose, gwe losing obulamu bubwo. So bwentyo I think shareho kere yasooka eyinza oba yasala naye ate okusala kwayo kwadda nnyo oluvannyuma ya African ku People's Space okusala. So ndowooza eri enkuba yatonnya olunaku lulamba balinga bagisindikidde mwana naye ebivulu nze kati kankubulire Simon ennaku gye ndabidde mu bivulu kyolaba abantu n'omuntu bw'ati atateekangako na birthday atateekangako na kintu kyonna ngaakujajinga no kyova olaba whatever happened ku champagne I kept quiet. Ebivulu nengamba these people don't know. Nze nakolanga show ng'omutwe gunnuma a week nga simanyi gye guva nga nina nagwira ddala omunju nengamba kiki from nowhere enkuba nga tetonya wiiki yonna neeyiika buli kimu kiwedde badde olinda bulinzi. Era esho ya hockey yandaga nti from nowhere enkuba neeyiika nga omusana gwabadde gwaka ku Friday nga abantu bali n'amasimu ogafunyeeko agampugingira awo ku ticket yawo. So ebivulu biri tricky and funny era bulanga omuntu ng'akoze show yenze soogera kivulu kya muntu bizibu nnyo nti tukolera mu loosi oba toli risk taker ng'oba olina ekiwundu ku mutima oba ekirwadde kiteebwa olina pressure never do a show ekukutula. Nze mu wiiki gye nkoleramu show I lose weight era nsooka nagenda kwekolako awo check up ne mmanya nti mutima guli in check buli kimu kiri in check because bw'obanga otegese show ereeta abantu emitwalo 2 nga gy'otegese omuntu omu n'afa bufi mu show yo bakusiba. So show ino obuzibu okulanga abantu bategere nti show gyeri n'okulanga okukkiriza show yawulidde nti show gyeri ajje n'okwambaza abantu engatto n'okubambaza kati ate byonna omala obbafuna n'obaleeta ate okumakinga sure nti buli azaddayo nga mulamu nakyo kizibu kiri awo. So bw'olaba nga show omuntu ng'eri successful nga tewali kibadde muleke abantu boogera but they don't know what we go through. Boogera boogezi olina akera ku makya n'akutuulako nenga tamanyi what you went through nti omuntu ava mu show ng'akubadde n'abantu mutwalo nenga talina na transport ya mutwala waka nenga tesende wedda z'okola ziwugaba. Kati esho ya champanya nze nakola sente zaali milioni andooza 4 abantu 14,000 kati kankubalire nti ekifo kola omuzeeyi yakimpeera ku 15 because it was the first time naye nazo tezaggwayo saazimmalaayo n'azinsonyiwa ezimu sound milioni 15 ye nga azaagalirawo hands down obwoko nga tonnatandika olwo nsevens akasaala kange nkoze biki nsinzeyo ekyape wakyali wange omu ampadde milioni 2 ngassegase awo wonna ogatta naye olina poliisi bwe balaba ekivulu muganda wange abaganga bagamba nti yo kunoonya kati ate ng'ogyeko ekyo olina osasula abayimbi budget ogenda okana ya milioni nga 15 nga yabayimbi oba 3 Blood ogenda okumaliriza show ng'oli milioni 10 kati bwe mbanga show eyo yantwalako milioni ekyo nnyo show ya champagne yantwalako milioni balaki was it like 70 naye nakola milioni 4 kugiteeka butegesi
n'abayimbi buli kimu ninze nakkiza neŋŋamba nti kasa shewedde abantu tebafudde ni tewali kibaddewo I'll make another show Katonda ajja kumpa. Omanyi waliwo ebintu ebibeerawo ne biyita ne bigenda olumu ne biba ng'ebiyiseeko n'omuntu olumu omupya obimunyumiza ne bibeera ng'ebitabeerangawo oyogere ku kyampanya n'onzijukiza tisho yajja of course ffe ne tulaba nga abantu balyanga abazze nojja n'oyogera obi wayogera ne sayidi eri neega bye yayogera ndowooza yalinganga equalizer ne sayidi eri neekola concert ndowooza promota yasobola okunnyonnyola ekyaliwo kwolwo olunaku but okuzzayo katono nnyo ani ayita idea ya sheeyo well olaba ngera bwe nkugambye muzeeyi oyo taata wange bosi oyo nagira ekifo bwe mmala empere ya luli 2025 nga ngamba 2025 first webeerawo first nga mu meetinga nga ngamba mutabani nandyagadde okulewo wano ekivulu ku Easter jjukira ye yali Easter esoose nga temuli ekisiibo ky'abasiraamu n'abakatuliki nangamba tekibeera nga otekawo piki z'empaka nampa n'omuntu wa piki z'empaka nangamba idea yiyo nemugamba muzeeyi ye yali ayagala actually bambi nkimukolere nangamba muzeeyi sente nzitya sagala kukwata sente zo naye nange kansooke nkikole nze ŋŋanze bwe kinaakola next time nja kukozesa ki budget yo ne sagala kukozesa budget yo bwe kisala oyinza okunnyigira olowooze nti sente zo nazikoze kinaziridde nangamba tofaayo mpayo serebwe ziti ez'ekifo ngire nga idea njifuna kankulage ne message za muzeeyi gye yagirako eyo ey'ekifo eyagundi eyo ey'okumpa idea eyo nengamba muzeeyi kale olaba guno mwaka ki wano 2025 okay when was it April olanze kale kati wano nansabye ne list jukira mu January this is January 2025 maze empere oshegedde nampa nangamba list y'abayimbi yino ngikoze benjagala baje bayimbe kuki muzeeyi yampa idea sheeyo ne mugana January nga muzeeyi kansooke nkikole munze ndabe sagala kukola ki okesa sente zo ngamba kale then I started planning then by that time I think live yali ekutte njikoze invite abantu noli mwena inviting anaja natandika okubeerako naye already idea ya show yaliwo oyagala kukuma wano actually nze saabalira ku live wenu because by that time 8th Jan live yali tenabana kutandika kubeerawo nze nali sibalidde ku eyo live yajja buzi I didn't even also plan it bro live yajja buzi ndiye wange ekiro taddeko essimu nga bafoni bange batandika okujja nga tuva ibengera abantu bali mu 123 ndese koli omuwala Esther abantu bati tu actize nga abeyagala abantu bibanyumidde ndese kodi je roja no chaliwo muleseeko andi babyagala ne binyuma live ne kwata naye nganzo already idea show yaliyo kati nali I was a bit skeptical ngambo bange ne maso no mutima ngamba kola nentandika nabo manyi ntingeza then omukulu yali alina idea ya charity naze sibisobola era ne mugambira ne muganda wange ebintu bya charity nze sibisobola sente z'abantu nzityo zibulankanya nga ndi straightforward because bro muzeeyi wange yansomesa kintu kimu respect 3 things about people 1 their time 2 their money 3 their name time money and a name because abantu babikolerera nnyo tobizanyirangamu kyovula banze nti okuzanyira mu sente z'abantu Simon ne mbudde bw'omuntu wesiikola ekintu sikikola wemba sigenda kukola kintu sisagala kumalira budde nti nkukolere kino nti asagala Simon kyenaakola nkikola kyesigenda kukola sigenda kikola omukulu ne mugaa blood ngenda tegekawo show naye mbadde njagala ojja okola ki onkolereko oyitemu okikubemu wano kuba oli muyimbi ja voice note yen 12 March nga 12 when namugambira bwenti kakati mwana Easter Monday jina kando angete kiseburoba
mbadde njagala ojjo nyimbireko naye saga weyimbire bwerere mwana nonye amafuta gammeka kati kali nti oli mu kukola kyampanya charity mwana njiti nze ebintu byamu bimanyi sente z'abantu ezo gwabisobola nabikulekete bikwasaganye naye nga nja kujja mbeerewo ekyo nja kuwa contribution yange wona oli ready naye nze mwana okukwata sente z'abantu mbitya asigale mu bizulu byange byensobola so ntegese yawo Easter Monday ebuloba so nimukwala lineup y'abayimbi naye oba toli busy saba ompitiremu nja kunywera amafuta enonya banonyeyo kameka bwangamba wanyatandika kipika yatandika kipika abaana bangulire buleko butiketsi abaana ino nga bobimanyi wanyatandika kola lineup y'abayimbi biki ne bona aboogise sokumbulire nonyeyo kameka mwana kati kuyimbira bwere naddamu atya nagamba mafuta ojja kukola gw'oyagala bro, you're my brother. Thank you so much. But from the word go, I was straight. Ne bwe kimu outlining anti ntegese show yange. Era singa teyali okay na kyo yandigambye lwaki otegeka show nga tuli babiri. Ne buli omu yamanya waayitira. Domi yamanya birebe charity sibisobola straight. Era kyogera. Era ne mu interview nabaganzi baneze binali sibisobola saagala because by the time twalina omuwala yajja n'agiramu abantu sente. And bajjanga complaining mwatugize ngamba no, I don't want my name to be affiliated to such things. Nekelinga on ngambira abantu ku live ti mwandi awo ngaze nagamba tusondere sente abasiraamu tubasibulule abo mu kino bi ngamba mwandi byokusonda ebyo ne mugana ebyo byo nja kufuna kyenkola ne outlining ananga mafuta gona asobola ne manya kati shonji iri mu ngani ngabwe ne mfata nonyeza ba sponsor bamu baganya okujja tebakiriza mbagamba nedda fetusobola kubeera part of the show ng'eriko oyo omusajja simanya n'ensonga z'abaana ate ffe nga bwemanyi corporate companies n'olugezigezi babeera nabo ate nga bwe batyo bakola nti oba kuwulira nti brand eri affiliated nti oba baana nti oba bakyala mu complaining biki bali so nti yadde however much they want to come on board nga mulina numbers baba tebaagala. Even that time, there was a company, telecom company that wanted to come and sponsor. Abampa milioni nga nkaaga, zaali abaatano bankaaga. Naye nga kye baagala balabe nti how. So nze nengezaako okuprotectinga ne ngamba nti omuntu gwe mugamba omuntu talina buzibu. Maybe nti waliwo ensonga bali naye nga ye omuntu. Nga simulaba nga mu buzibu. Talina problem. Dr. Kwefuna Mpooni nga nangamba muganda wange. Omuvubuka oyo kino nakino ku center akyuka muganda wange agenda kunonera brand mga doctor sifunangako buzibu. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 egirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gw'olaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36. Era Dr. Kwefu yakola interview ne Kasuko wagirabako. Nagamba Kasuko Kristo namuwoninga kyovola ne mu interview gye nakola ne Alan nabagamba abantu nti waliwo abantu abamponinga nemekola naye nze simuyinaamu buzibu simufunaako buzibu ne musembeza ne nnemezaamu. Up to now I wish I listened to them naye that's life. So I went ahead ne nkola show ndeka buli kimu show nebeera nga bwe yatambula. Show bweggwa ndaba omusajja bamubisaamu eggaali bamuvuma left right and center. Tolina kye wakoze show yabadde ya Panda blood nze saagala kungulumiza sikyagala saimo I'm okay where I am niwe kaba katonunga kange oba nkoze ekintu mungulumiza. Era nengamba I think I need to do an interview omusajja muwolereze era namusindikira messages ezo nga bamaze omuyisaamu eggaali nga shewedde. I felt bad
nengamba guy bajerega watch taina kye yakoze share ya panda nengamba no I need to do an interview or ani cruising no nyangamba jantu kole interview togere ku show nengamba I think I need to use this opportunity omusajja muberere mu mwezi big up kati bwe bakola nakola live video eyo jolaba jena screenshot nga ali mu kubasabula temena kye mugenda kukola nze ne Kristo tuli okay mwe babanjogerako abamujerega ngabamanyi ne musenikira messages walaba Wanamugamba Blola not respond to people. Not everyone deserves your energy. People will always be negative at one point. No Mugamba, ignore them. Gamba, you're right. However, it hurts. They be trying to hit where it hurts. Those they know your weakness, you're easily triggered. Please don't let people know your weakness. It will cost you a lot. Truth be told, I ignore and act like you've not seen any. Okay, truth be told, you ignore and act like you've not seen anything unless maybe your own an interview, but don't give them mileage on your page. Thank you. Okay. So when Namala Ngandabye akoze interview, I felt bad for him because no, I think I need to do an interview. Musajja muirewo mubiri. I don't like what is happening. Yani nkola interview Alan. I think omuntu mwezi big up. Ti omuntu gwe mugamba yakoze kwati wati. Yanditi mumuleke. Kati mbandi ewange buli kimu kiwedde kulo mukaaga ndaba abantu pansinikira message walide sente za muno n'omulyako sente lwaki ono mutima mubi mwakoze show mwembi. Nebuuza show twagikoze ddi. Nga buli kimu kyabadde kyange andoza byakusaaga muganda wangiro kula buli omu ku internet yanvuma. Bro, I felt so bad nga bali mu kuvuma. Omanyi bannayuganda balina ekizibu kimu waba tebamanyi kintu tebagala kusooka kumanya. They love to jump on something because buli mwalowooza opinion. Yes, it's my opinion. But you don't know what you're talking about. You don't know the genesis. Ntudde ku interview nkunyonyedde genesis y'ekintu kyoyagala okwogera kogiganye. Nze muntu. Sure teyandikoze singa tabadde n'oli. Nengamba so shozo naze nkola amala kubeera kunenga ensirika. Hey, they said a lot of things, but one of the things that really hurt me. Era abafani mwana mubeere ne mwongera ebintu naye I look at people era abamu nabatumya abo nengamba no, this one doesn't deserve my attention. It's okay. Uri aina abana gwawo bafa fear. I'm like, hey. People, everybody came up with a stupid comment. That comment made me promise myself that one day, nja kwogera ku nsonga eno. Era nengamba, I'll never talk about it until I feel it's okay to talk about it. Umudajava yagambe, why don't you move on? Yakwa nawe mayiro kama oliyajja kugamba nti panda yayita dawachi tomove. Nze panda so kunkola ekintu leero today. Niwaita emyaka 10. Nenkuddamu nze siddi za mbusungu. I take it in nenkirowoozaako era natula wansi interview nenjitamu emirundi gyali mingi nnyo nengamba ne bakyali bange mugimpitiremu nga buli omu angamba tewali buzibu nga nange siraba buzibu. Yes, kuba yavaako obuzibu. Little did I know after nti it was filled by some few people benategeera abaakirimu abaaki engineering. Omanyi nsobola okubeera no naawe mu bantu nga saagala kulaga nti I'm attacking you. Naye ate nempita ku ono ne mugamba ebigambo ono mmanyi ayogera era ono ajja kuyita eno emabega ayogere. Naye ono byajja okwogera bijja kuva mu nze ndage nti siggwa ayogedde. Nentegeera ebintu bingi nnyo ne mmanya nti I think these guys they planned this. Naye abamu ne bajja ne banneetondera mwana baatulimba twali tumanyi show yamwe babiri ne bagamba banaye so teyali era buli muntu yankubira abema even you nenkunyira nenkugamba kiri bwe kiti naye bwe nafuna time when I'm ready I'll talk about it. Sava yokwogera mangu because nalina show ngesembedde Empere Festival ebeerawo ku Lusooka nengamba no I'm not going to respond to anybody because and wajalowooza noonya amasanyalaze ga show nenkyesonyiwa oli ajja kulowooza anonya maanyi ga luyimba nentawo ennyimba zange awo nenanga buli mwagamba ononya biki and I look everybody just so negative about nengamba why nengamba neno omusajja lwaki abantu betababuulira nti so teyali yiye
kumba I think he was acting to act, you know, sigenda kwogera because yebo bantu naye abantu boloza balina ku control n'okwogera nabo bo bakulumba because bibwayogeranga byaveni after bangamba bo bennyini okuzikula mama wange abadde bakuli batugamba mukulu yatugamba bwati ningamba blood okuzikula mama wange base Masaka one of them abasenga okuvuma guy yangamba mukulu yangambe bwati yatugamba bwati ne bwati nti wamu betraying nenebuza how chovolaba nze bwe nalinga njogera naye nga sikwata masimu ge omuntu bakuwoninga about someone time oyina okuteeka away something in case of anything you can track back kujjukirira kati nga bwankubira ku masimu ku business nga antereka nga nsinikira message era singa conversation eno yali ku simu by now yandijeeganye naye namugamba kati nze nga tamanyi lwaki sikwata masimu ge ng'agamba bakyali bange gayi mukubira masimu yeeraga biki but he didn't know nti nange nafuna mu fear ti omuntu bakuwoninga nti omuntu olekamu akagamba so that's how it was. But then I got to know after the event nemanya buli kimu ekyaliwo when I consulted you and so many people amugamba no Panda pull back so kolabe ate kyanyamba nnyo nentegeera ani alowooza ani ategeera mu industry ani muntu mukulu then abantu abakulu nga bandiko banvuma nga tebamanyi genesis ya show naye ngoma kitegeeza sayimokera ku makyano okola show nova mu show ng'oli mulosi abantu bakuvuma nga sente zo zireseeyo ezimu z'okoze wali lwa doolya ate z'olina osasula bbala nze egwo omwezi guli ogwaggwako ogwa March nga tuyingira April sasasula landlord sayimo landlord samusasula because sente zonna nga nziye mu show ng'olowooza wabona jjeeno kati ngalaba omanyi nti otusuubira kasho kataddemu buli kimu obaliddeko era omusajja wange ono eyampa looni ono show bwe yaggwa kankubire voice note ye show bwe yaggwa nga nkubira amasimu sigakwata bannaye olaba 20 when is it this is it 22nd Chinga tokwata waliwo obuzibu chinga tokwata bato nyinya ngale waliwo obuzibu tulabe nkubira tokwata simu zange lwaki that is 22nd April nga show yabaddewo ejo 21st nga sina sente z'omusajja alina ekyapa kyange nata kubira tokwata ate mugenda mugamba ki nga sente ziwera nga tegundiimu ettaka lyange ligenda ettaka lyange lya milioni 8 olyagenda litwalira ku 2 nga tegundiimu naye nenkwata obusente obwaliwo nensonda n'obungatta obumu neŋŋamba kasita oyo mugjeemu ekyapa kyange nenkijjayo people don't know that side nti gwayita awo omaze ekivvulu sasudde abantu bageze ne ssente zo ate olina okujja n'ekitu ky'omu mabanja naye ng'omuntu guwasembeza nogamba nti musajja bali nze simuyinaako buzibu ku kido nga is just riding on it omanyi si kirungi sayimokera ku makyayo nolaba omuntu munno kyaliwo nga bamukuba amayinja naye nga gweomanyi amazima lwaki bamukuba naye nga gwe standi bulungi si kirungi mu buntu bulamu si kirungi bw'omanya nti omuntu gwe bali mu kuaccusing ekintu si kituufu abantu bagamba omuntu gwe mugamba nti yalidde sente zange siteesanga kampe sente era sente zambula by that time ku lw'omukaaga olwo nali sinaba musa we nakolera interview ne Alan Cruz nali sinaba muwayade n'ekikumi kubanga sina sente zaggwawo nenkubira kyali wange nemugamba mwana nyaamu mpe miliyoni 2 Mudra yali akyammanjayo miliyoni 1 kankulage message ya Mudra ng'akyammanjayo balance wa miliyoni 1 nga sinaba namumalayo manager Roger ku Spice nga sinaba bamalayo era manager Roger yansonyiwa busonyi sente nangamba Panda nkusonyiye tofaayo era wano Mudra 27th we namuwera sente nemubuuza you got the money nangamba hey bro yeah thanks nangamba sort what is happening when nawera ne musajja wammwe akakadde kamu nga sente sizze nangamba niwe musajja kamwe akakadde kamu keko keyayogera ku shonti yampa akakadde kamu I thought bad nti tomanyi na sente we nazijja ze nakuwa Saimo tozimanyi we nazijja ze nakuwa ate ze tutaateesaako kuwa yegala mafuta gagamba tumijja kubaala osobola kyonna ky'onaasobola
kati nkutte kyensobola ate okukuluma wali oyagala kiwato kyaki business yaliyo wateekamu mmeka yes wayita abantu nisi kiringa wonakera ku makya nti nkoze shombu lwakuba Saimo anyangireko ku radio ampitidde abantu nti ayagala kiwato waliwo business yaawo omuntu gyakola mbate business mbu omukozi azza okukola mbayagala kiwato like nalaba abantu abakulu abamanyi business nga nabo bali mu accusing mbu walidde se nga njagala babuuza mu wali olabyewo omuntu omukozi asharinga amagoba n'omu kati rosi ze nafuna nange mukubire simu balate nani mukubire simu ne mugamba nti nafunye rosi jangu jangu nawo nkwateko ku rosi of course no kiri kyali kyange nafana kyo era nentukiriza kye namusuubiza nti kyenasobodde akadde ne kawo kunsi neta banje nakajja akakinza okutegera eyinza okuba kintawaana bwe muva ku show of course abantu baaliwo mu maaso abantu 14 babaawo nti ng'ogenze mu balance obuzibu buva kuddira eyo okuwaayo ssente buva kukinga byonna tebirinagenda mu maaso olaba nze bwe mba nkolize show notinga expenses zange olaba Easter Monday laba sente ze naspendinganga abamu nga bamanja amago balance zino zi drive n'abaana be nakozesa ku mulyango Saimo naina abaana abamu bankyawa because saba wa sente because shewedde sizina abaana ne banyeega tusibye wano era abaana banyeega nnyo nga balabye everything ku internet nga bankuba nagamba kale mwana at least ye yamuwaddeyo akamu nefe abadde ku mulyango mukasa abajunze tufunye wadde n'ekikumi. So going back to the question chose afunamu ddi embeera era ejjaddi embeerako omanyi okubanja kwa mirundi ebiri nyinza okugamba panda plan ki ano nga tewali nenkuleka nenzirayo panda oli bulungi waliwo ko effort says fanganako bwezi kyo maybe not reacting bulungi shobo yaggwa. I remember so well manyize njogera na facts because sagala abantu bakere ku macha bagambi ya wide sagala I took my time era bwe kimu kyonna kyenjogera na kirowoozaako shobo yaggwa. When was it namusindikira message nanjagala je tukole live. This was 25th April tukole live nebaza abantu biki nangamba. Yesterday I was in my mess, my kid was home with me and he refused to sleep. I couldn't do a live. Chali wangu munangamba no bro akulimba eyo take agikozesa because of what is happening. He's riding on it. Night ye najja nenkola live nembaga omukulu taliiwe naye nze kubebaza. I think that's the last time we interacted. The other time it was after that live nansindikira this video eyali ku TikTok. Era interview mwagiraba. So nansindikira nagamba bloody hi was this necessary? Nebuuza ate kiki okunyonyola abantu amazima how the show was. Blood high naye was this necessary? Really necessary? I did brought up the quality idea to earn both of us respect. It was not for my own benefit to give the life value. Gwate uogenze mu media onjo cheza ntya era kinali njagala nera namubuuza how did you watch the entire interview. This is what happened with the charity. I tracked back mu bebali musimanya boys dormitory era nga baagala okukola zi charity. Ngono gende Zanzibar. Kati bwe yaleta idea y'okugenda Mbanubbi abantu basiibulula. When namusanga ku gym because namusanga ku gym. We're not that tight to hang out no. Ne mubuuza mwana ate twakava mu bizibu by'oli omuwala Jami abantu sente basonda omwana na sente nazitwala ne banyiga ate tudde mu bino kutoba bakola charity eno tukikole ffe nga ffe. Oshegera twekwate tuleme kusonda sente z'abantu abajaloza tubajjamu sente. Gundi ya charity yali
planning tugenda ku visiting home weti eri mu banubbi waliwo abanubbi be twasiibulula ku ED kati before ED post period yalimu ED. okay kitegeeza nti omwa mugenda kola kyayita abantu bateekamu akasente. Of course abantu bajjanga ku live ne basonda sente. Okay. Nze of which I wasn't okay with it because of what had happened before nole waliwo omwale yajja gwe Gambie. Yali mu feri yali. Kati nze kino kintisa nnyo ng'abantu bajja mu mbasaga mwana mulaka mutandise tufera ne ngamba no asaga nyana nkubeera attached ku bintu bwe biti. Bonna musanga kujja mu yangamba ebintu bino wamanga nangamba okuzekula mama wange. Yangamba blood. Charity eno nkizimbidde ebbanga waliwo omukazi ali bweru yansuubiza $10,000 nina ngamba tasobola zimpereza nga sina registered charity organization NGO nengamba mwana sagala kubeera mu kkubo lya gaayo n'okumulemesa amajage awo tuli ku gym mu mutima nengamba no nengamba bw'okiba nga kikola it is fine tugende mu maaso yali ya planning ekintu kyera I think one day wemunira nga akoze charity organization namujja kubeera bwe ndaba bino byonna mbw ayamba biki muyamba ki. It's just a build up, I think. Those are planning a chintu of which buli omu aba ine kimukolera. It is okay. But nali sagala kubeera involved in that. Era making a clear. Kiri bwe kiti. Chovola nze nagamba nti yalina charity ze. Omusanga nazo. Mwewe yakusanga n'ebifu. Nze kyasinga okunnuma abantu kuyingira mu business yange. Naye kulowooza nti yali alina kufuna kiwoto. Kufuna kiwoto kyaki. Business yali yiyo. Yadde okunza abantu ne bajja ne ku live obeerako wekka tubeerako ffenna era te live yabangawo nsonda bane mugule tebo tinange nyina bamuleka ba orphans musondeza ba orphan nga buli omu ayita kati ate lwaki obweyagala okulingiriza ewange. It is what really puzzled me. Era tunansene nga obuzibu bwava wanene manya nti I think yalowooza nakola ssente empitirivu n'enzimulyako. That is what he thought. Nenga muganda wange nali muzirozi badage. Salaba abantu bwati ate abantu bagenda ne basudiya mwakoze sente mwayodde naye abantu tebamanyi bantu 10,000 tebabaawula na bantu mutwalo babalowooza bangi. Muganda nga abantu balowooza nakola se nejjusa nenga bwashero nategeka yaki kuba sho yanjawula n'abantu sho yanvumye nengamba kiki Simoze sibera ngo period nga puzzled but I had promised myself nengamba mukama kati gwamani. So after that ndikula abakoze live abantu bansindikira tu kibozi ki okay kati nze in the back of my mind na ine ebintu ebyo niyo abakoze live sina buzibu era chance ya mbone ngamba ono kaye buli jali nze something kisparking akole ekyo kye kyasinga okunnuma nengamba munno bamulinyirira gwe because bamulinyirira obadde olinze gwe naye nga amazima ogamanyi awe wasinga ng'okunnyumaawo nti bulijjo kino kyobala badde balinaye waafunira nesi kibi buli omukola ekiki nekikola in the right way. So bakola live ng'olaba template yemu ebintu bye naleetanga simanya ndesa abayimbi njiza banko pepe njiza bani naye alesa abayimbi template yemu truth or dare atenga bitu abakolanga truth or dare nga tabyagala. He's using the same template, so I think he's doing the same thing. That's why he's not stopping okukola live ezange. Wakolako okukola live emirundi gyali nga obesatu. Ekyakujjako competition with this tambula. It is not that. Nga tukyakola live weyo sign omulimu gwe gwali ku hold. Kati nga nfunamu ku budde bwe nva ku radio ne mpumulamu because ekiro sebakanga. Ate nga ne bembeera ku live ekiriira nga nkolanga ku radio. Mba nsumagira because nze ndi mukozi nyina company entwala nti bakwetaaga ssaawa 2 oba osuze olina okujja ng'oli fresh kati era nga ne ku live mbeera nsumagira sometimes because nga kimenyamuko. So nasaba Katonda ngamba Katonda bwe mbanga ndi wakukola bintu bino maaso show me a sign naye bwe mbanga siri wabikola show me a sign. Mu wiiki yemu mba ndi awo mukyala Flavia nga nkubira WNTV tukwagalako kakola eyagala ekomewo ojje baagala gwe okola show eno gye wakolanga. Sponsors are requesting the ningambe bya live kambi umole kasuke focusinga ku radio kasente ke pampa kalungi ku TV kasente ke pampa kalungi kambireke era ningamba bafani bange nemba subiza nti one day njabba bulira amazima of what happened. So omuntu ena bwanda banga njogera ku bintu bino right now mbu after a long time lwacho obyogerako
abantu inenge jetu processing amwe bende tukwamu ebintu nze sigenda kukola ku pension mbu mwagala nzije twewereza omuliro nona awereze mwe mwanvuma ne mulaga nti mubi kati bye mbagambye mu processing na mu amagezi go gaba gakuwereza nti nali mubi genda maaso ng'okyama naye obanga wanvumira bwero so kyalina obudde obugamba buladi tusonyiwe twali tetumanyi twakola mu butamwa. so that is what happened. So otalive kubanga omulimu gwali gukomyewo. Yeah. Nefuka busy nnyo. Jukira ate ne nali nsumagira. Kati nva ku radio ate nyina okudduka ku Sayona ku TV munana kitundu ku Vibe. Nvaawo nyina ogenda mu gym. Nga ne loli seba kumanyi bwe bati weba ku mubiri ogijja. I'm out of shape nengamba no I need to go back to my routine so kende sonyonya. Nyina okulaba akasente ate akaveno kanja kusinga bino bya live. Yamba no. No bivako. But I had people of course bogama nti competition atuka ku live ng'abantu bakyaliko. Abantu kakaga nga kwebali nene ngamba abantu I'll be back basikati ngamba nyina okwewa time to process everything nsoke buli kimu nkitemanya nti kati gobo kitwala nti bakusinga buli mwana nge jahanulingamu ebintu bye Simon nze simanyi kuyomba n'abantu ku internet mbu okole video sibikola but ne buli baddi manja kuddamu ekituufu amazima kati nze amazima nga babuulidde naye bw'aba alowooza nti nyina we nnimbi asobola okujja n'abawa evidence ye nawe side endala nze mbawadde yange ate bw'abanga ayagala kutuula wano nga bw'olaba obucupa buno nange nsobola okuddamu exactly what I said nga waali awo n'akuchallenge nga nakutunulira. Yes nti kino kiwayogedde kikyamu naye nangamba ekiki n'aleeta ne evidence. Nze issue yange it was about the show. Kiri ekivulu kyali kyange. He wasn't entitled to any amount of money nti alina kufuna sente bweziti. He wasn't. Agenda okujja ku show nga show yafuna erinnya lya champanya. No. Nze nalina kiringa bw'otandika show nti erinnya lyo show ekubye. Nze nali sina na idea ereeta mbu show tugituume champanya no. Wabula lumu abantu bagamba show yaffe no tugiwa erinnya mu comment section ne mbabuuza mbana erinnya ki. By that time waliwo obwana obu trending nga obwana obwo bumulekwa bwali nga ndaba ekigambo kimpuge kati nga buli mwasa gye ye n'agamba abantu basuggestinze nnyo champanya tugituume champanya. Ekigambo si yakireeta. Alaba abantu nagamba tugende ne champanya era there's a clip abantu gye bapostinga balowooza bandi falambu wuno eyatuuma abantu bamwe ebintu babiraba kati tebamanya genesis kyatandikira oli n'abuukira gundi but you don't know how this thing started. So ngamba no actually nzino I believe nti n'omuntu yakola live eyo okututumuka ennyo it was Esther Mtesasira. Why? Because nze nagikola nebeerako abantu nga 2,000 ngandiko bw'omu bantu bajja naye bwe yajja twine out that bond like we were dating at first. So people picked interest nga baagala akomewo biki ajje biki. Knows I think maybe she'd reached a time nga she didn't feel the right space ndoza nalekera awo okujja. That's when DJ Roger came in. Okay. Noli naye ne mu inviting because oli yali mu ba viewers Bruno. Bombalunga jam. Kuba mulaba ku gym. Ate mulaba muyimbi. Kiza mwate muogera nnyo. No. Nze Simon I'm friendly but simanyi kukola mikwano because I have a way I live my life but I'm a friendly man. Okay. Nkusanga ne tunyumyamu kawo ne after I'm in my own world and people ababadde okumbi bamanyi that's how I've lived my life. So nzinga n'okumusanga musanga ku gym hi ekiro live najja nitu vibing like that nga tewalimbwa era even before the saga sign buzibu naye nga simulaba nga kunzi na buzibu era nakibagamu gundi ya Alan but it was after when I realized that ono guy buli wabeera kaspark wayagala okubeera I tracked back and ndaba simanya bamuunya boys niwe ndaba bino nti ona trendize kwa Mosca nimanya nti this is his template. Yengola yebi. When nakitegeera ngamba this is it. Kati nentegeera nemanya nti all along wali kye bangamba kyali kituufu. Sawulira. But at times Katonda kino njagala abantu bakitegeera tewa kisemba I don't care. Katonda asobola okukozesa Simon nga omukisa gw'oli okuyitirawo. Kituufu ekyo. Yayitabeeranga ku live yonna. Okay. Nga tazibeerako.
neza namwevita nga najja kuyanga osanga Katonda yayitira munze yakole ekiki okumugulira weri. Of course for that I thank God okunkozesa oli naayitirawo n'akola ekiki ekikye, but engeri gye yakikolamu it wasn't right. You don't step on a brother, you don't show a brother is bad because gwe kikkolera. Kubanga nabako mu kaseera nabiri ani okay bana kale otulina katambo sasa kale nalabako mu kaseera nga concert emaze okuggwa atandise live ye nafuna promoter naye nango yawe nabikola at the expense of you bonna abajja mubonna around that time wali olinawo ko ku muntu ogogamba nti okay ono yeti yandi njogeredde wati nga tategedde my side of the story. Bonna abayogera banvuma because era bwe nabadde ne kasuku yesterday namugambe bro what you did was wrong. Zamonkola ekintu I will look in your face mugambe what you did is wrong. And I told him and he was like bro nali simanyi I'm sorry but we good. And other people benalaba abamu abantu abakulu benali mpa ekitiibwa nga bonna boogera ku bintu batamanyi banvuma ne mbasuubira nti bandibadde bantu bakulu ne bawuliriza side yange nga tebanaba kujajinga. Nina njagala kwebaza Sheila Price because she was actually the first person that called me in the morning nanga blood bichibino and I gave her my side of the story. Nawe njagala kwebaza wankubira nombuuza nenkulya side of the story. Banji waliwo gaba mita Calvin Kayanja bankubiraawo nagamba no blood tumanyi what you're going through, this is it. Waliwo nomwala bamuyita oba Shadia abeera nnyo ku TikTok ko ababeera ki abeera bweru eyo yabagamba nemmwe musuubira omuntu okutwala ekiwato ku kintu kyataataddemu business etaliiye. I used to see everything. Era njagala kwebaza buli muntu eyasidelininga naye nga tamanyi nannyo era nti abasinga nga bagamba Panda tetumanyi bw'atyo. Saimo bw'abakeera kumakya ne bagamba nti omuntu oli yabbye embuzi nga tomuwulirangako nti obabbye n'akagaali bankoko teweebuuza. Omuntu alina amagezi tosooka kwebuuza n'ogamba naye tobuuka bubuuzi from nowhere n'ogamba bannaaye gundi you don't even know. At least munoonyeeko mubuuze nti why batugamba okuziba oti kiki. Osanga oli amuwayiriza alina kyagatta. So nze yasinyira abantu bangatta ne bandabisa nti mubikuba ku kyali kibakolera. Kati okuva olwo paka na kati wetu wano era mudanga mukwogera njogera naye naki Simon I'm too real. Era kino nkigambo omuntu yena if you willing to double cross me make sure you'll never see me again in your life. I'm too real. If you're good to me, I'm good to you. If you're not good to me, I'm not good to you. Bonkola ekintu, I'm not going to pretend. I'll cut you off. I don't hate you, but I'll cut you off. Mbenga nkulaba bulabi. That's who I am, bro. Nze bonkola ekintu, I cut you off. Sidda mukulwana naawe mbutwe ku nkwesonyiwa. Era from that day, I blocked him and everywhere nengamba. Anti nze mubi kati ate omubiri waki muba mumwagala waki. But I kept on seeing them live busabe nga bansojja mukubire why you involve me in your stuff bwenzo omubi ate lwaki munteka mu bintu byamu. So what I did kwesonyiwa I kept on moving my career but I promised myself kungeje banvuma muti one day nja kola interviews ayo bali chimbuza I will talk about it. Era bwe jona kola interview nga ndaba it is not the right time. But now I feel it's the right time for people to know what happened because bafani bange nabasuubiza timujja kumanya ensonga one day. After that you judge who betrayed who stayed ku plan ani yasigala ku kibateesa ne kibatateesa ani yayagala oyitira ku munne ani yayita mu munne. Kati njagala omuntu sagala abantu bakozese Justin mbu lwakuba gundi akola kizibu bayamba kyo I don't care buli omwana ino agene maaso nga yamba what is doing good is good but everybody you wait ago okubeera responsible to how you carry and how you do your life with the people around you. That's why I expected better from him. Because saimoto manche kitegeeza abantu kera kumacha ne bagamba omuntu oyo mubi ate nga abantu bo trust ze mu bantu mu industry besinga okuwulirizaamu is you mulimu Dr. Kwef mulimu Nkulusendi abantu mwe mumpa advice nongamba tokola kino I don't do it
Dr. Kwefu yankubira essimu n'ambulirira essaawa namba era buli kaseera mukubira ne mugamba muzeeyi nsonyiwa obutakuwuliriza n'angamba Kristo mu nsi mubeeramu abantu nga buli wadde abantu bakolagana nabo something wrong happens n'angamba tunuulira how that boy has been moving n'abantu babadde nabo do they end well nti no gwolooza gwe olw'enjawulo ennyo nti gwagenda kukolagana naye bulungi ne mugamba muzeeyi omuntu simulinaako buzibu talina kibi kye yali ankoze kandabe angezeeko yes nze nyina ne message zange z'abantu abamu kati kankoleko zino mbadde siziraganga muntu kyali wange nangamba mwana live ezo ziveeko that was after sure it wasn't after it was even before okay bakyali wange bangamba mwana no Kristo that is not your live ezo zireke naddala omuntu gw'osemberedde kati kankutracking back ani mwagamba nze mubi message ziriwa naliwo no messages ziriwa Feb okay messages ono ziriwa Jan 2020 no ziri no 2025 ziri no 2025 August kati nzize no Apple messages ono guys ziriwa nga mpuninga naye bannange naziteeka wa March eno bwe nabanzigiza let's go on yeah naye nga bambya mpuninga ngamba Panda tochikola olaba omusajja bange bampuninga nagamba kati those TikTok lives what is the motive do you think they will add something to your brand biki segera nga bangamba kati from the Esther video people are saying a lot because the people knew who I am bachali bange era chali bange nange na maso nangamba I get you ngama zo munyora buli kimu era olaba chali bange highlight nga people seeing you associating with people are seeing you associating with Bruno K ho omufuna naye nze bino sibiwuliriza kati njagala ombuulire ku ffennaani yali omubi Simon nze yayiwa w'omubiri ali ne mutugeza ne mugamba nze nali asede mu bizinesi yange but kasita kiridingako ne kimukolera but I expected better from him teyandibadde ye yandibadde omanyi olaba abantu ne baba nga omuntu bamusalidde omusango omanyi amazima ng'omanyi ddala omuntu oyo gwe basalidde omusango talina nsobi gye yayogedde tokirwidingirako lwakuba kikkolera kisobola okukolera right now but you're going to lose a real person in your life omanyi omutukola watusisinkana abantu ne tukola naye olumu tetufuna mukisa kufuuka ba mikwano n'abantu abo olowooza wali ofunye omukisa okubeera mukwano gwe mu bbanga lye mwalimu omanyi ebintu waliwo kintu ky'osobola onnenya nogamba naye yali afuuse kyali wange omuntu ajja ogamba nti naye twali tubeera tuli bantu ba bulijjo wali kyamaanyi nze like I said nyinenge gye livingamu obulamu bwange bwe nkulaba nga tolina mpisa nga zange nga teweeyisanga nze I keep a distance olina gye weeyisamu kuwa respect yo nga bw'oli nze okubeera kyali wange olina okuba nga olinga nze okubeera mukwano gwange for me to take you olina okubaako empisa neneeyisanga eyange but bwe mba nga sibiri kulabyemu I'm going to be friendly with you twerabe bwerabe naye nga tukolagana naye nga tetuli ba mikwano abantu tebamanyi kwawula bigambo ebyo Simon ekintu okubeera mukwano ku ababulaadi wo okumanyi nnyo naye kati nze gwe wamitinganga ku gym just hi tetuba ba mikwano so ayina life ye but then I just loved his vibe nti yinanga vibe nga ndeta ideas ndeta tukole kitegera that's why nze nali musembeza because samina mbuzibu but then after how he reacted nali musubira better from him ebiseera bisinga okusirika kulungi kuwa omukisa okuwona njikira nascreen general naye doza salve twalebudde ku verifying oba yali eva ku page yo screenshot eri eyinanga kyegamba nti omuntu ayamba abaana babalala wakitayamba babe abeva posted anything around abaana. I've never posted anything I'm attacking him.
if I really wanted nze ex yange kozesa mba kusabula nkuwa teza obali tulina wali omwogeddewo sina we nali postinze ne ngamba nti guy ono bwati ne bwati ati simukubanga ko indirectly. Maybe also posting ekintu abantu ne bakyambaza omuntu ate social media and I saw that. Wajira? Yeah, because bintu kateru nze posting ebintu ku government bane mukolera abantu bwe muti ne posting ebintu kati nze lwaki bwe posting anti banaye yamba abantu osoka n'abantu mulwaki mukyambaza oli kitegeeza kimufiti nga baba muti bemulaba. So nze era nsinga nali njagala kumwatacking. Come on, I've had a whole year. If I was to do something, I would. Nali nsobola if I was to do something. Mbosimanya I attack him. But no, I gave myself time. Ningamba rendi damu ndibabulira what happened. Ngabantu bajja ku live bansojja nekati bajja ne banvuma ninga bambite bamanyi mazima era nze abanvuma nga basinga nga batunira katona avuma because is a die hard nitamanyi. Era abantu die hard bange ne bagamba temuddamu bantu mubaleke. When I get time, abantu ndi banyonyola abalina amagezi bategeere abatalina basigale nga babeve nga bebagala. Atamulinga bwayagala. Yeah. So and I actually feel good after a year. Because actually before I didn't came here and remember, no, Crystal, you need to talk about it. There are people out there abakukiriza naddala abantu zinyina omugagge yangamba mwana wange mu life tozanyiranga mu kintu kye bagamba nti gundi yalidde ssente ebirala osirikanga naye ssente clear that wakulisanga ssente bayogere clear that because kiyinza okutambulirako abantu ne bagaana okukolagana naawe nze nyina abantu benkolagana nabo nga they trust me with their money kati bwawulira ekyo ne bwe kibanga si kituufu gwe n'osirika agamba ate n'ekirala omukyangamba nti si buli muntu asirika nti aba mutuufu abamu basirika nga beewala amazima gaveeyo because bw'anaayogera agenda kubaako gwasosonkolereza kati mukwano gwammwe kye yakola n'asirika because he knew the minute he talks I'll come out and talk n'ayita eno mu balala nga babuulira ebikyamu bo ne bajja nga banvuma but I got to know everything and I'm happy nti abamu they even confessed. Ningamba, why would you tell lies to people? Kamazima ogamanyi. Obukyayo bonna bonna busobola kwanga bwava ku shame bweti. No, omuntu asobola kubanga yakwepimamu nga mwepima. Manyi life eno musobola kubanga mulimu mu situation whereby omuntu ayepimamu nga ono musinga ono musobola. Nga tomanyi. Because honestly speaking, aganyabo. Namunya how everything went south nga sikitegeera. Kwani se usinge bitwe bibaawo osobola kuva ku show ng'okkiriza nti omuntu yakoze ssente naye odde gye bugenda butambula notandika okubalabalamu weewunaganyako n'abantu Simon n'okizwa kati alina ssente kati kankula ekyo kimu ku lunaku lwa show emmotoka yange yonnuwa twatulamu naye nga mwe tulindidde tugende tuperforming ng'era abayimbi bwe bajja banoonya nze mbawe balansi nga tutudde naye munda omwo. I remember so well the driver wange singa mbadde sommuleta yandigambye he was seated in front nga nze naye tutudde mabega nga tulinze genda ku stage ng'abayimbi bajja taxi vibe najja ne mugamba mwana show yaganye Tom D era ne ssente zizino ono ziraba ne mugamba mwana show yaganye Tom D nangamba ize blood tofaayo tujja kulaba okitegeera iziriwa nangamba tujja kulaba nga wali alaba Gravity yali meant kujja okuyimba nga musuubiza million 3 namuku nasoka nasindikira message Gravity nga omusajja amuwe yali awo atunulidde alaba nesindikira message Gravity nga mwegere mugamba mwana shentuddemu so tojja oli mu kwogera kugamba yimbi temujja nga atudde wano nga mu motoka mwembi ebyo nabigenda maaso nga atudde wano motoka ngejo la mabega nga atudde wano nga mugamba mwana sheganye ngenda kukola ate n'abayimbi ngamba kati ogenda kukola otya nete yagamba tugenda kukola otya ogenda kukola otya because he knew the show was mine nga buli kimu bali neri kunze nensindikira Gravity olaba 21st of April but I felt embarrassed message namusindikira nenzideletinga ne mugamba blood nkoze ntya so akusini nangamba mukubire nenkubira Gravity ne munywa ne mugamba mwana sheganye bikitojja by that time Gravity alina chef oba yali 40 nangamba show zibeera tofaayo
And there was a gravity ekyasinga omunyeza I remember kwana mulako ngali ku live yenga ngambo gayiwo wa kigambo kinene so yakwesana nenga batono gayi na mukolachi nenzijukira nti gravity ne saha bayina embiranye ate saha kweyo show yaliko ya champanya ate saha yatijisibwa nnyo abantu because ku Mpere Festival ya 2025 saha yajja ku stage okuyimba microphone wane zifunamu ekizibu niye kyanga nagenda nga bamujjeko waya nankubire sona nga bla tofayo bona afuna shedala nja kugattirawo kwe kujja ne champanya najiberamu nyina nzijukira ye muyimbi yasinga promotinga sheyo shout out to big King Sir najipromotinga nyo because he was covering up the date era sina sende zamanzi namwe era yangamba ajja kufuna abana banga mafuta era naye singa show yali etuusaawo ngeganye nali mugane muganda wange sende zikuze tojja so gravity was able yalaba ekyo n'alowooza nti ono gayi sente yaziwadde olinze n'akolaki naye nga tesibwe kyali ebintu ebisinga abantu tebabimanyi bwe bitambula naye obubeere nga musajja wamwe atudde nga mbonaabona n'abayimbi awo kati bw'ovaayo n'ogamba abantu nti yampa miliyoni emu nga walaba nga kyali waatudde wano ng'abonaabona ne ssente kwena yampa miliyoni emu yokka ng'olaba n'abayimbi abamu abakusinga amaanyi n'abagamba temujja kati gw'olyagaze ngenda okuwa nzijjewa abayimbi abakusinga ennyimba bamudra bambi sebawadde na ssente babula bo bagambe awo onaafunira ojja tuwa nga woli awo olaba otudde nange wano mbonaabona ne ssente kiringa kkeera ku makya n'ogenda omuntu mbu omubanja ssente omusanze omwana we mulwadde osigala omubanja olaba omwana ali mu maaso afa agaba n'essente nzijjawa ng'ozze mubanja diyu era ogamba wayi sije talina ssente kamwesonyiwe sanze mu kaseera kati thank you kyova olaba nze obulumi bwange we buva nti nali nsuubira omuntu okusympathizinga nange n'agamba nti but bannayuganda sibanenya nnyo okuvuma because tebaamanya bino kyova nagamba nja kubannyonnyola mumanye kiki naye omuntu yamanya bino yali akirwaidingirako because kyali kimukolera era nga talagala sympathy card ye kufa because abakuvaayo kubannyonnyola tikyaliwo ekyandiwandigambe Panda yali mutuufu obutakuwa naye alaba nti kimukolera kivola ati yabannyonnyola nasala wasi tiyabannyonnyola because ye kyali kimukolera at the moment because abakubannyonnyola bannayuganda bandikyuse ne bagamba hey kyava tiyakuwadde akamu nezo yakuwadde nnyingi ne because ye gwali muzannyo gegemu ye nga kikola kivola abapapiri okukola show naye akatonda tagakaga ti kibyava mu show wabira kati nze njagala omuntu bw'oba oyagala kuvuma genda maaso vuma temena bimwanvuma it is good to open up byavaayo kirungi opening up kumanya abantu balina this tendency ekintu kikugwako ne babeerawo nga balaba nota responding n'ofuna time gwe gyolooza entuufu ey'okurespondinga olina gamba lwaki wayogera byayita dda byesonyiwa naye kirungi nnyo omuntu n'ayogera mu time ye so kitegeeza awo kakati ebya live wabiviirako kyampani wagiviirako no nze live nasooka nenzesonyiwamu naye abafaani mbayina even last time nagendako live ekiro nga nyinako abantu nga 100+ abantu bakyagala nkome people ask me for that naye nze I have a plan ng'omuntu nti nyina ate kyenzimba kyanjawulo nnyo era bwe nyinza okudda nenkolamu naye but I have something better than this because technical lives ezo tezigaba ssente era kyovola tezigaba ssente abantu bafunira ssente mu birabo era baba tebakuwadde ebirabo olina kusabiriza tibanaye mumpeeyo ku ssente munsindikire ate muba abafuna ssente be bali abantu bali mu nsinga za America biki bali wa 400 it is not monetarized nti bw'ofuna views bakuwe era ne bw'ofuna abantu bosimanya bameka nga abantu bakuwadde ebirabo oba osuulidde bwereere abantu balina okukuwa ebirabo ne biconvertinga into money because baba ebirabo biri babiguza na ssente kibola abantu balwana send me a lion send because lion ziri mu ssente bameka ze ssente kati oba tebakuwadde ssente kitegeeza ogenda kugamba abantu bane mumpeeyo kino tusonde kino mumpe kiri because that's how you get money tekiringa YouTube nti ofunira ku views kivola kekaliko egavumenti zinatuuka temyenda banga sifuna ssente ziri awo ate munvumye nagambye esonyiwe
Omanyi wabeerawo omuntu okkiriza embeera n'ogikkiriza n'ogamba kangikkiriza endye. N'ogamba embeera eno kangikkiriza endye kanneesonyiwe. When I'm ready and I've recovered, I'll talk about it. Era kati nkyasobola okuddamu live kola zi live naye mwana ndi busy. Simon ndi busy. Yeah, ndi busy. But I'll do them one day. But ate nyina kirala kyenfumba kirala nnyo. But I know my fans will like it. Because nze ebintu by'okukola ku internet yoko Katonda yampa amagezi. Sipowa. Wow. Show ya leero, of course. Ebyokwogerako bibadde bingi naye bino bibadde ku mutima. Yeah. CRAYSTAL Panda. And I think he need to open up. Panda yasooka n'ansaba show. Wanyi waki nagitya. Of course abantu babikola. Nze nina obuntu bungi. Nina obuntu bungi munze. Olina bingi ebunnemesezza. Yeah. Naye so mugamba mpayo interview nga naye woli. Naye ndi mu mwaka ndoza gwa 7 ndi mu kufuna sente mu views. So all views ezimulendeka ningambe ekyo kankireka. Views nozeesonyiwa. Kirungi. Era we nayisoyire ngamba okay kati ekyo kasa kikoze eki. Kiwedde. So now online yo gundi yaggalwa eryawo. Ekibadde kiri ku mutima is what happened and told the story ekwadde ku mutima. And I really wanted to tell people that, and I feel good. Oza banaakutegeera. Oba tebantegeera saagala mmanya. Abalinamu ku magezi bajja kuntegeera. Abagala omanya bajja kuntegeera. Era abajja ovuma bajja vuma. Naye omuntu nga wali invested, nga wali faani wange, era ojja tuula wansi, olaba ogoberere. Naye obanga oyagala kuvuma, it is fine. But I'm saying this for the people be nasuubiza. Temujja kumanya amazima. Tavayo kubabuulire. Yes. Olumu abantu ebintu ebimu ebigwa mu bulamu bwabwe bisalawo kinene nnyo. Mu bulamu bwe basala bwe baddamu okutambuza. Simon, kino nkikubuulira. Nze okukolagana n'abantu nga sina paperwork. Nze osembeza omuntu mu business nga tewali paperwork. It was out of love, out of like, just have fun. Nembu bino nkoze ekintu. Ne bwoba era omuntu yenna ajja mulamu wona gamba kankuyambeko wano no. Ojja kunyamba. Oyagala sente meka. Oyagala ki? Teri muntu agenda kwesembereza nga talina kyakwagalako. Magana nga teri alumirwa nga talina era nze bwendaba abantu wano mbu katukoleko teri muntu akola kitu nga talina kyafunako. That is the lesson I learned. Another lesson is never Katonda bwakuwanga omukisa gwo teweesemberezanga muntu mukisa gwo. Abantu abamu bajja mu bulamu okwo nga ayina ebimutambulirako nga yokolagana n'abantu kizibu nga buli gwakolagana naye they fall out. Era omugagga omu yakingamba nti abantu abamu nga bw'obalaba ayina ebibatambulirako ajja kujja mu bulamu obwo naye nga bambi ayinza okuba tamanyi naye nga ayina ekimutambulirako tikimukiriza kukolagana n'abantu bulungi nga buli gwakolagana naye ng'ebiri mu bulamu bwe ebibwonona byagala n'okwonoona abamwetoolodde. Kyekyo yoli yakingamba ne ngamba era byonna mbirowoozaako after. Manyi when things happen to you ojjukira abantu bye bakugamba togamba no tracking back n'ogamba this is it. Gweza okuba munnaye olaga wano nti oli mulungi naye ng'ate in your life waliwo maybe kikulemesa okukolagana n'abantu obulungi ng'olina okwekyekinga. Gwe bagaye buli omwana falling out naawe bw'oba oli perfect nnyo ng'oli mulungi, why is everybody falling out with you every time? Gwe buli gw'okolaganako naye don't you sit back and ask yourself? Nze njagala omuntu yenna akeera ku makya ngambe nti emyaka gye mmaze 10 mu industry njagala beewa ngamba nti nawulira Kristo nga falling out no bakola kino na kino. You'll never hear that because I've managed to track myself, keep myself in check. Ntambulira mu layini yange bitankwatako nzimba kyange. Lwaki nze mmaze okukola naye ne mugamba nti ndi mubi? Pujote myaka 10 n'embeera mu industry nga temulaba nti ndi mubi, ndya sente z'abantu. Lwaki kuye nga ate falling out n'abantu abalala?
people need to use their brains obango kera ku machano criticizing onovuma omuntu webuze nayo omuntu gwevuma simulirangako kintu kyonna kize kitya find out yes find out that okera ku macha novuma omuntu no making okufeel bro I thought my career jenzimbidde banga nengeri I felt I betrayed my mom because my mom yankuliza mu ngeri nti sente z'abantu bokkiriziganya kigambo n'omuntu ze sayima bwe nzikiriziganya kino nayo ku sente I don't change. That's how I was brought up. Ningamba, I've disappointed my mom. I've disappointed my fans. This is not how I was raised, bro. Why are people thinking like this, bro? Sentezani is a nali day. Like ngamba mutima ngamba talk. No. Ngamba no. My mind is just no. Keep. Time is going to come and talk about it. Kasaka jatuka. Yes. Okay. We've spoken for more than an hour. Yes. I think yeah. Ina endongo empya. Endongo ya. Music nyina nakotaka imba ne Spice Dana bakaita continue. Kapikinga. Then nyina wansi but wansi nyina remix ne daraja jiraba. No maybe omunene. Wansi remix just sonzi. Ndi mukola kibali kyange. Right now bachatugadde ne bajja tuta. So right now I'm focusing on the radio show, the music, na business zange ndala sound yange jeni mujye mumpagereke ku mambuga kututala obanaye. Nibirala bijja nyina product yange ebyo okuleba gita new bites, it's coming. So very soon njiteka ku market so bonagira bakumanya product yange fani wangu supportinga. Nimvubuke yeyiya, siri mvubuka ali ndaba muwe. Nsubira buli muntu yandi agalizo omuvubuka omugeza yiya okumuteka keto fali so saba fani bange mulemeze teka keto fali I'll never let you down. Kale maybe to bitambudde simanyi kyo pikinzemu mubulamu it is good to give a hand naye era kirungi n'okwegendereza baani bo omukono naddala singa bakwegezaamu okukuzza mu kyalo gojja mu kyalo right kale mubeere bulungi